wangalira mu Uganda oba wagira Museveni bato muwagira soko okkiriza nti ye president wa Uganda bw'omala okukkiriza nti ye president wa Uganda temaate mempenda gwata mwagala ku engeri y'okumuggyako naye ng'okkiriza nti ye president wa Uganda kati ensolo ennene gye tuli mu kukola ddala ffe ng'Abaganda ye mwabalwana Katikkiro kituufu osobola okumulwanira ng'olina ensonga zo naye sooka okkirize ye Katikkiro ye kabaka ow'ebweru ddamula kabaka bw'agimukwasa amuwadde obuvunaanyizibwa amulamulireko Obuganda kati buli kimu Katikkiro kyatuwa ng'Abaganda kye tulina okutwala kubanga yalina ddamula nonta nti nga ddamula emuggiddwako awo tujja otandika okubaako omuntu omulala gwe tuwuliriza ku bikwata ku kabaka kati ssaawa zino ng'Abaganda tugenda kwekuumira mu propaganda mu bituufu n'ebikyamu lwa nsonga nti ekkuba erina okuvaamu information tetukyayagala kuliwuliriza Katikkiro yavayo wano nga enkeera enkyanga gye emisinde n'akola press conference n'agamba kabaka tagenda kusobola kubeerawo waayitawo weeks 2 Abaganda batandika okubanja kabaka naye nga baababuulidde nti kabaka ali bweru waaki wa ggwanga ekibuuzo Kabaata nga wabaddewo weeks 2 nga baakoze press conference ne bakugamba nti tajja kusobola kubeerawo after 2 weeks nsonga ki eyinza okujjayo Abaganda okubanja kabaka unless nga waliwo ali mu kuvuga agenda ye ngenda bakufira kuwana Abaganda Simon so nze siri mu kugaana bali mu kubanja naye tuyinza okuba tulina agenda y'omuntu gwe tuli mu kuyamba nga tuli mu kukozesa okwagala kwaffe ng'Abaganda okubaako omu gwe tuyamba okutuukiriza ebigendererwa bye oba ntegeerekeka otegeerekeka tembuuza ekifaananyi kino okikkiriza ndabanga ne peji y'Obwakabaka gye nakirabako ne mikutu gy'Obwakabaka nakirabako kitegeeza kibeera official okusinziira abulaba engoye zino wansi niigi noono nze ndabanga zino baziyita crocs Kabaata kale ffe mwati mu Uganda niigi na kyekibanguyira anti obutamanya tebukuggyako musango Kabaata anti kyembuuza nti okusinziira bulaba ennyambala eno Ssaabasajja gy'ayambadde era kati Kabaata wobanga naawe oli omu kubavaayo okulwanirira kabaka tosobola kudda ku kitaawo n'otandika omukubaganyako ebirowoozo kitaawo asigala kitaawo naye mukulu Kabaata anti kino ekifaananyi kitambula tetujja kwefuula owekitiibwa Kabaata yesebo Mr. Kawalaata mbadde nsaba nze ekisooka kye njagala okugamba kiri nti siri Muganda kyekisooka naye kye saagala Kabaata saagala kuwulira muntu yenna nga si Muganda ng'avaayo awakanya Omuganda abanja kabaka bikwatirako wa bikwatirako wa Kabaata toddamu n'okkiriza wano omuntu yenna nga si Muganda okuva nze ekisooka nkugambye siri Muganda kyekisooka ekyokubiri saagala kuddamu kuwulira muntu yenna nga si Muganda Kabaata ku live ng'avaayo wakanya Omuganda abanja kabaka we gwe toli Muganda olwaki wakanya oli abanja kabaka we kiki mukukulira ki simanyi Kabaata ensonga yange etegeerekese abo abantu 6 bakuwulira ensonga yange etegeerekese ensonga yange yeeyo bannaye bw'omanyi toli Muganda leka Omuganda abanje kabaka we bannaye okitegeera gwe toli Muganda bikwatirako wa lwaki ovaayo n'otandika tomukuba kata ebyaddala Kabaata kabaka nga kabaka ateekeddwa okuba ng'ayambadde ezo proxy kati ate kati gwatali Muganda lwaki okuwaako ebirowoozo Kabaata nze nsaba muntu anti kyekyo kyenkugambye leka Abaganda babanje kabaka waabwe baleke nange sikisupportinga omuntu yenna ali mu kitiibwa ng'eky'Obwakabaka kiringa okuvaayo n'olaba Museveni ng'ayambadde ebyo ebigundi okitegeera ku kitiibwa kyaliko kabaka president atwala gundi ya Buganda yonna Buganda bannaye tukimanyi mu Uganda bwe bukyasinze eyo ki ne bwe sitakyogere mu kimanyi byebyo ebyange Kabaata toddamu n'okkiriza omuntu yenna kale tweyaziza simanyi ono yakola TikTok yona abadde ku live
Kabata. Nze kansoke nakweyanjula nze nalwadda Agnes. Neddira mpologoma oba ndi mumbejja. Nzaalibwa Masaka. Kitegeeza kabaka wange. Nze lwaki Abaganda ffe tusinga otambuza ekifaananyi kya kabaka ekyo? Era tulina nsonga ki lwaki tukitambuza? Era ani yafulumiza ekifaananyi ekyo? Era yakikubye lwa nsonga ki? Owulira. Ababanja kabaka ffe tusinga okuba nga tetumwagala. Kabaka yakeera ku makya n'ateekawo Katikkiro. Mulwanyamuli yaliwo n'amugyawo n'agamba kati mbawadde ono. Ye nnyini yalonda. Yakeera ku makya n'agamba nti Mayiga gwe ntaddewo ye kabaka w'ebweru. Omusajja n'akaa ku makya n'abagamba kabaka mulwadde. Basooka ne babanja kabaka kire sajja eky'omuto omunene kyasooka ne kiteekawo diversion kabaka yabula kabaka yalagawa ne bajjayo kabaka nga mulwadde. Bennyini be bakwata obutambika kabaka alabika bubi. Abaganda ffennyini nga kuliko ne bannamawulire naffe abatali bannamawulire. Akatambi ako ne bakatambuza nga kabaka ayasaamiridde oba wakalabako Mukama asaasire ennyinza okuba nkyogedde bubi. Bwe muba mwakalabako. Nyabo kandi oli Muganda. Nsaba kisonyiwo oba njogedde bubi. Nsaba kisonyiwo. Naye nga nkyogedde nga bwe kaali. Okitegeera. Kaakati saawa zino ababanja kabaka ffe tusinga obutamwagala. Kubanga omusajja avuddeyo abagambye kabaka mulwadde ali mu ddwaliro. Okitegeera. Ne muvaayo ne mugamba kabaka bamutta kabaka bamuwamba kabaka aliridde kabaka tumwagala bamukwata ku kisaawe. Dakika yamu n'avaayo ne bavaayo ne bakuba ekifaananyi ekyo kye baabawadde. Kati saawa zino mukomplaininga ku ngatto z'ayambadde. Ki kye mwagala Abaganda? Kabaka essaawa zino tukkiriza nti kabaka akuze. Kye tubasooka okukkiriza. Kabaka musajja mukulu. Era obudde bwonna omuntu asobola okulwala. Era essaawa yonna kabaka ajja kufa kubanga Katonda yatutonda ffenna eki tujja kuza. Ani agenda okubeera amusse? Tetumanyi munnange. Ekitegeera kuba kati abantu bali mugamba nti kakati simanya Bobi Wine okuvala yajja bali mu byabufuzi bagala kuzanya byabufuzi we Katikkiro yekwata ne Museveni. Museveni president wa Uganda mateeka asobola okujja mu Bwakabaka. Kubanga ebiriwo bigamba wadde saaliwo bagamba Museveni ye yakomyawo Obwakabaka kitegeeza baali baabugobawo. Bw'aba yabukomyawo kitegeeza abayinako obuvunaanyizibwa. Bwe kiba nga kituufu kyesinaako bumanyirivu. Ne bwe kiba nga kabaka yakera ku makya nga teyaliiwo nga baali baamuwaŋŋangusa. Museveni n'akomyawo Obwakabaka n'abuteekawo kitegeeza abayinako obuyinza. Era asobola ddala okuba ng'akwatagana nabo. Kale tukuwuliriza bulungi. Ebyo bye byangamba ebibuuzo bye mbuuzizza mubeeko bye munziramu awo wenkomye. Kabata. Abakuddamu bakusangewa. Kukwata live kwennyini. Kale sayimoka. Kabata. Kabata. Omanyi Buganda eno erina Abaganda n'abaagala Buganda era nabo kibafuula ba stakeholder mu Buganda. Yes. Ekitegeeza naye problem gyegenze kati kyenda bye tukoma kiyinza okuba nga tuli mu agenda ze tutamanyi nti abantu gye bakoma okujja ne mu debatinga ku bintu bino tutandika okwogera kabaka nga ayogera ku muganda we kyokka nga amaanyi g'Obwakabaka gaali mu kubanga kabaka abakabaka teri kumwogerayogerako kyokka nga ekisinga okuluma ffe nnyini Abaganda tukikulembeddemu debate zino zandibaddewo singa tetubadde mu bino. Kabata naleese gundi yange eyasoose lwa nsonga emu nti ebintu byaffe bitambulira nnyo ku lugambo ebiriwo tetubifaako tufa ku bya lugambo ebiri mu lugambo bye tuwanya amakulu okusinga bye tulabako. Twagala nnyo propaganda twagala nnyo buukira ebyo bye tutalinaako bukakafu. Nonta nti nga tutegedde nti ekituufu kiri bwe kiti ono ayagwanidde okukola bw'ati. Abaana bana ba social media abeefula nti baagala nnyo kabaka abeefula nti baagala nnyo Obwakabaka buli mukulu emmengo bamukubye kabaka ikagwe basigagwe babulayo okuvuma ate nga lwe yamuvuma bamuvuma
kakati nza bwe neebuliza nti gwavaayo okubanja ddala obanja lwa mutima gwakwagala oba nawe olina akusindika okwongera okunafuya obwakabaka. Bulira Saimo, abamu baagala kukuza peejeegi zaabwe, abalala baagala kutrendinga, abalala kituufu babanja bya ddala, abalala babuukira ku bannaabwe kye boogedde. Okay. Kyali katuulize ku Eddie K. Anjika baata. Eddie. Aha, ensonga oziwulidde tutandikire ku. Nsonga nziwulidde. Ekyembadde nteesa mukulu Saimo kyayogera kikyamu. Wemba ndi mu Buganda nga kabaka yansembeza era nembeerako mu matwale ge nga wenkulidde wendi kati. Nzikirizibwa nti wemba simulaba nzikirizibwa buuza wawaali. Kuko ye yansembeza. Mu Buganda gyendi si wa kitange era si wa mmange. Ndi mu Bwakabaka bwe. Kitegeeza abeera muzadde wange. So Saimo ekyo kyoyogera nti woba toli Muganda tokkirizibwa kubuuza ku kabaka ekyo kifu. Eddie nkubuuzeyo ekibuuzo ng'akulidde mu Buganda. Buuza. Emikolo giri emeka kabaka gye tugwanidde okumulabako ng'Abaganda? Emitongole. Aha. Ebiseera ebisinga Saimo mwenga abeefuula nti muli mulayini entuufu yemu nampuuga. Yeyo tiimu mpuuga. Wetutuuka ku mulamwa gwogera ekituufu emikolo ebitategeerekeka. Bwe tuba tuli ku mulamwa gwakwagala kulaba ku kabaka tombuuza ebyekisiru. Kabaata. Kati nsaba kuyingira mu Eddie katono. Kale muyingire. Tosobola kumanja kabaka nga n'emikolo emitongole moyina okulabira kabaka tomukola ki? Togimanyi. Kabaka tulina omulaba nga baggulawo okubanga emikolo egyo ekigwanyisa. Amaka g'okuliddemu oyo omusajja agalima abakitaawo. Naye omusajja akubuuziza nti alabika emirundi emeka taata awaka. Ayina kulabira emikolo emitongole mwe tulina okumulabira ng'Abaganda giri emeka taata. Kabaata woba okulidde mu maka shegera nobeera mwana mu maka Eddie toyita wala okulira awaka taata wamunda kulwakika twagala kulaba kabaka oba tetuli Baganda oba tetuli ki dukuze nga tumusajja mu maka. Eddie tewali agambye nti toli Muganda tokireeta. Eddie tewali agambye nti toli Muganda ogambye oli waawo nange nenzikiriza. Emikolo giri emeka emitongole. Obwakugambye amanya gange n'oŋŋamba mbyesonyiwe tubirekere mu Abaganda. So kati okomyewo oyo aba kituufu kati okomyewo emikolo giri emeka Eddie. Kati gwe bwoba weegatta nampuuga kusirwala ebyo. Mukomba amannyo. Kale Eddie omusajja akubuuzizza ebibuuzo tobiddamu biyita wala. Kale katuseeka abalala osanga balina ansa. Queen Bella. Kabaata. Queen ngajja Kabaata. Omuntu asinzira ku kyokugamba nti Kabaata abuze. Nga sirabika. Ngola tolabika wa. Nga sirabika waatera okuwunda baalaba. Ku live. Kati tugeze katulera gamba Kabaata abuze nga tatera kulaba nga takyandaba ku live. Kakitegeeza ntosobola kugamba nti Kabaata abuze nga ku live yakola ki? Obanga woyitera omulaba toyina wookola ki? Woomanyi. Ekyo nakyo kikulu. Kubanga te Kabaka talina kulabika buli wamu. Emikolo emituufu Kabaka gy'alina okubeerako jjo tugimanyi. Nze mmanyi nfuuka amazaali wange Mr. Kabaata. Mbalamusizza ne Saimo. Kakati waliwo omusajja abadde wano n'agamba nti Baganda be tuba tubibalekera. Ekituufu kiri nti Uganda nga yo we are one. In Uganda, no matter the tribe, but we are one. Ekiri happening in Buganda, it can sometime happen in Busoga, it can sometime happen in Bunyoro, it can sometime happen somewhere else.
and we shall be blamed. Okitegeera. Ono bwagamba nti tetulina kuyingira mu bwakabaka oba mu nsonga za bwakabaka bwa Buganda. Naye nga atakimanyi nti Buganda is full of tribes. Amawanga amalala amawanga mangi kibatte kigatta era tewaba kwegatta konna mu Uganda. Okitegeera. Then bwenzira ku nsonga y'ekifaananyi oba ebifaananyi bera biyite ebyakabaka. Ebyo ebintu abeera abikoze mulina kumu appreciating lwansonga abeera ali creating awareness among you people n'abali concerned. Kati gwe bw'okiraba oba omusoga bw'akiraba n'agamba nti ye oyo ng'ayambadde bubi kitegeeza si bw'alina okwambala. Njagala ogerageranye kabaka yenna nga tuvudde ku Buganda omugerageranye ne ku bakabaka abalala abali ebweru wa Uganda on how they behave, on how they put on na kubutawe beeyisa. So kati oli bw'akuyambako naga nti si bwe kiti bwe kirina okubeera tomublaminga. Okitegeera tolina kumublaminga. So abo ba creating awareness so gwe kikwatako wenna olina okozesa ekyo kyonna kyolina n'okitegeeza oyo abeera akikoze obubi. So temulina kubawalana. Okitegeera. Okay. Ensonga y'okubalanirako ensonga y'okubanjizaako eri obvious. Ffenna tulina obwakabaka Busoga erina obwakabaka Bunyoro erina obwakabaka ekiri eri kisobola okuwapeninga somewhere. Mutuleke oba mubaleke bababanjizeeko. Kyekyo nze bikyange. Kale John Gataiga tweyanzege. Balaba bali mu request wano abansaba request abagalamba sekatuuti wano. Siteka muntu ku following ku account yange atanfollowing. Bwe batonfollowing yo. Kabata. Amazima matuufu Buganda eri mu Uganda yawamu. Ago mazima maki matuufu. Nensensa tukiriziganyeko kiri ekintu kimu nti obukulembeze obwennono wano mu Uganda buli bukulembeze bulina ebizibu byabo. Era singa tugenda mu buli bukulembeze Abaganda tugenda kuswala nnyo kubanga ate ffe tusinga okubeera obubi. Saagala kubaako bukulembeze bw'empanga kyakulabirako wano naye bw'ogenda n'otunulamu buli bukulembeze obwennono bulina okusoomoozebwa kwabo. Ekibuuzo ekibu lwaki obukulembeze obulala wadde nga balina ebizibu bafuba okulaba nga babyemalira obwaffe ne tubireeta mu sitenseni. Ebusoga emabegako babadde n'ebizibu. Genda Bunyoro abantu abali informed mugende Bunyoro mulabe. If you are informed gende Bunyoro olabe. Beri abi wakite wano gende Ettolo balina issues n'ettaka. Genda oba wali okirabyeko wano wakirabira ku mutimbagano. Kakati togenda kunenya abiyingiramu kubanga mubirese ku mutimbagano. Naye singa mugezaako byemalira naye ekintu ekyasinze okuleetera obuzibu wamu ebyenfuna wano mu Buganda bye bituleetedde obuzibu. Buli ayagala eyefula nti ayagala kabaka kubanga abaali mu byanfuna wano mu Buganda abantu bafuuka basajja ba kabaka mu kaseera bwe bamagala omufuniramu. Mu kaseera wabafuniramu tebabeera basajja ba kabaka. Kati batalina byanfuna we nkugambira nti lwaki obanja oba oli ku agenda ya muntu ayagala yo okufunamu. Jojo nkulamusizza. Kamusizza se. Tusaze tulimika wano. Mademba buliriza. Kabaka abantu bagala kulaba kabaka wawe. Abantu balina okuteekamu amaanyi mu bintu ebyennono. Nzolaba ebyo mbyagala okusinga amadiini. Oyagala nnyo kabaka wo? Njagala nnyo ebintu byennono ebyobuwangwa ze mbyagala okusinga amadiini. Amadiini sigagalirako ddala. Nandi kati abantu bali mu kubanja kabaka bagala mulabako bulabi bakkakkana emitima. Bebikwatako babimanyi sijja kuyinga bitankwatako. Ebyo mbawagira ebyennono mbyagala bino madiini bapasita bobusaagalirako ddala. Abo batta n'obuwangwa bajja abantu ku buwangwa bwabwe. Byotusanzemu wano ne Saimo ng'abantu bamulemeddeko bamugamba twagala kabaka bagamba Saimo ayogerera Mayiga Katikkiro. Amwogerera ati
Kabata nedda kyakankyogere kino kire no kabata kino kankyogere kabata olaba nga bw'oli awo nze nali kyalina ku university Katikkiro bamuweera Ddamula nenva ku university nenzija Mengo ne bampa omulimu Katikkiro gwe nasanganga mukama waffe era banampa mukama wange omulala ajja okubeera mukama wange olunaku lwe nawulira nga siri comfortable I'll move out. In Uganda, people do not have discipline and respect. Basobola okugenda nga bamuyisaamu amaaso nga bakola kyo baagala kubanga balina byabwe baagala okukola ki okuyisaawo. Katikkiro mukama wange kubanga Kabaka gwensi gwenjagala yamukwasa Ddamula tannagimuggyako. Mpaka Katikkiro ekitiibwa ku lwa Kabaka wempisaamu Katikkiro amaaso ne Kabaka mbanga muyisizaamu eyamuwa ekifo ekyo. Ago ge mazima era buli avumye Katikkiro ovumye Kabaka. Buli avumye Katikkiro ovumye Kabaka. Buli avumye Katikkiro ovumye Kabaka kuba ye yamukwasa Ddamula. Babaawo obwedda be bamuvuma obwedda simanyi. Kyekyo ge mazima. Era najja kugamba olimba kubanga tamanyi na kitu kitwalira muntu kufuuka Kabaka Katikkiro. Wano siriiwo ku defendinga Katikkiro as a person. Ndi wano ku defendinga Katikkiro as an office. Comments ndaba bayomba muyombera kibanaye. Bayombesa Saimo go bayombesa tebagala kuwulira kintu kirungi kiva Katikkiro. Ate nze binkwatirako wa. Baagala kuwulira kimu kyokka nti Katikkiro mubi kye baagala okuwulira. Be bamanyi. Ekkumi terikyawo omu. Si buli muntu agenda mu kyawo. Kasoke kutereko n'asembayo Saimo ono ndaba mukambwe nnyo wano mu comment alizo ninge mutuwulire kyagamba. Aleme kuyombera mu comment. Bajja twogere. Kulamusizaako kale sentamu Jojo mukwano nkulamusizaako mukulu Simon nkulamusizaako ali mukama wange Zasebo muyombera kibannake ekituyombya kabata tukatukkirize fena tetuli baganda nange yayogera wano siti musajja muganda naye mwenkulidde ekitegeeza obwakabaka buno bwenzisaamu ekitiibwa bwe mmanyi nze ni musajja musoga nate nebifo ebusoga nze sibigoberera because buno mwenkulidde kabaka waffenna naye nze mmanyi Saimo ekibayombya mwe musevinga mirimu gyammwe comment z'okola musevinga mirimu gyange bro kabaka teri bwa kabaka wano mu Uganda bugenda kwenkana bwa kabaka bwa Buganda fena tuli mukuuliriza n'obwakabaka obwaffe obweyo mu busoga nkolebwa bujja kubeerawo nga bubeesinga ku byafaayo bya Buganda owulira bro naye mu musevinga mirimu gyammwe wali ku kazimbe kammwe Saimo ovudde mu statement ezo nate muganda wange mbadde sikisuubiramu gwe kati abantu bo edi katono nnyo engeri gy'ogambye nti oli muganda kati omuganda kannyingire musebe ekyo kizimbe mukama waffe kuba amasengere ya Bwakabaka genda ya Bwakabaka sebo Simon oba njagala nkuyigirize ekyo ekizimbe si kya Bwakabaka nga gwe bw'obyita okitegeera yes tunula eri nga bw'oyagala ekyo ekizimbe yes kale Simon kankuyambeko nkuterezemu bro walaba TV eri wano eno Delta TV nga tuze mu byaddala ye TV y'Obwakabaka eyo mukubira kyeyo mukama wammwe Mayiga okitegeera nemula okuba mufuna wakawogo temulowooza babajjako okutegeera kwa mu kutuufu ate nga Saimo muli basajja bagezi owulira muli basajja bagezi sigamba nti Saimo totegeera wabula otegeera but this time tosobola kungamba nti kabaka obuuzizaawo omwana ekibuuzo n'ogamba gwe oyagala kabaka abeerenga kitaawo olinga abanja kitaawo sebo kabaka wa kitiibwa talina tateekeddwa kwambala go gaggatto sebo kwambala ebyo bijaketi bwembalirenga ebigoyegoye kabaka bye yabaddemu tebisobola na kuweza mitwalo 5 gya Uganda kulinya lyalina kitiibwa kyalina owulira si kumuvoola oyo kitaffe ffenna ate Buganda tekitegeeza nti Saimo erinnya lya Saimo oba erinnya lya
erinnya ly'ekiganda obuganda kitegeeza abantu baava mu gundi ez'enjawulo okwegatta mu Buganda. Kitegeeza omuntu okulira mu Buganda, muganda wange ogenda fuuka muganda, bajja kuzaala mu ngeri yonna. Era ffe tulina banyiivu okusinga mu Abaganda. Kubanga mwe muli bangu bakuggyako olubaleetera akasente nga muwuguka. Musevinga mirimu gya Simon naye ekintu ekirowoozeeko bro, abantu bangi bakuwuliriza statement ezibavaamu. Sagadde mwana ogende namula ogende nga nsowera namula ogende nga nsowera mulambo. Ebyo bye byange Simon. Mpozi ng'olina ekibuuzo ky'ombuuza. Kakati Eddie ngenda kuwa information. Yes sir taata. Eddie BBS Telefine etudde ku kizimbe kimanyiddwa nga Masengere. Masengere etudde ku kyapa kya Bulange. Bulange y'embuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda. Masengere yatandikibwa okuzimbibwa mulembe gya Amini n'emalirizibwa mulembe gwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda aliko kati. Ekizimbe ekyo kibeera kya Bwakabaka. Delta TV munange ya bwannannyini si ya Bwakabaka. Wabula bw'ogenda mu makampani n'entandika y'amakampani, amakampani galina engeri ey'ez'enjawulo gye zikwakola ki gye gatandikibwa. Era ba shareholders balina ebintu eby'enjawulo bye bateeka mu makampani ag'enjawulo. Ebyo tusobola okubigendamu nga tugenze mu batandisi b'amakampani basobola okubikola ki okubikunnyonnyola wano. Ekisembayo sigenda kujja wano omanyi populism etufuukidde ekizibu mu ggwanga muno nti abantu abangi we basonga kubanga twagala views ne likes buli omu waabasonga. Faamu tugenda kusigala ku nsonga ezimu tuzibeereko nga bwe ziri kubanga zentuufu. Eddie ensobi gye mukola eryemu kituufu mukulidde wano ne temututegudde ate kumanya bintu bimu. Kati ate bye mumanyi ne mubitwala ng'ebituufu. Ne mwegatta wamu n'abalala abatamanyi ate nga mulabikanga abatuufu. Bw'oba okulidde wano kituufu netwala obudde n'ebintu bitegeere mu butuufu bwabyo. Nze musomesa yansomesa Oluganda teyali Muganda. Kakati Simon kabata nyongerayo kaminati katono nnyo nze mbuze Simon kyogamba abantu abali mu banja kabaka bantu bakyamu. Ogenze n'obuuza omuvubuka ebibuuzo bambi tasobodde kubiddamu n'omubuuza nti kabaka alina emikolo emeka gy'ateekeddwa okulabikirwako mulyoke mutandika okumubanja. Olinga agamba nti ku mikolo egyo gyonna akoze eki alabise. Otegeera kabaka teyalabika ku mazaalibwa ge, kabaka teyalabikwa ku nkuuka, kabaka teyalabika ku misinde, kabaka talabise mu kugulawo emipiira kubanga gye emikolo gye tutera okumulabirako n'atuwuubirako ne tumanya nti omutanda mwali. Kakati ekirala Eddie wanjisewo emikolo gigenda gyeyongera embeera nga bwegenda ekyuka. Birthday run yaliwo emyaka 10 egiyise. Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yajja n'atongoza kabaka birthday run nga kabaka yagiggulawo. Okitegeera naye waliwo emikolo egitawaanyisibwa. Katulaba amatikkira kabaka yennyini alina okukola ki okubeerawo mu matikkira kubanga kabaka gwe batikkira. Emikolo emirala waliwo amatikkira waliwo emikolo giri esatu. Okugulawo olukiiko lwa Buganda kubanga Katikkiro kabaka yalina okugulawo olukiiko lwaki lwa Buganda n'omukolo omulala guli awo gumu. Birthday asobola okusigira. Enkuuka yateekebwa buteekebwa kyokka n'enkuuka gyoyogerako eggulo limu yaliwo. Simanyi bati wamulaba. Namulaba ng'enaatera okubeerawo yaliwo yesebo yaliwo yalambula n'eryoka ebeerawo enkera n'ebeerawo. Enkuuka bw'eggwa kabaka yakolanga surprise visits mu bifo eby'enjawulo yaliko ke mulungo. Kambuzeeyo akabuuzo katono nnyo Simon. Katono nnyo taata. Sokoddemu ekyange wamulaba emulungo. Namulaba ssebo. Naddamu n'alabikako oba gwali ku mwale emikono era ku bizinga era ku myala emirala n'alabika era namulaba ssebo. Kati ekibuuzo kyo kyewabuuzizza nti ababanja kabaka bakyamu oba batuufu oba bakyamu. Abantu abasinga okubanja kabaka bakikola mu mukwano naye ogw'obutamanya nga bagoberera abo abali mu kubanja olw'ebyabwe beenoonyeza. Kati nze konsaani yange kwaba ababanja eryemu
nga gwe tonnavaayo kubanja otutta obudde gwe ne weefuminta nga gwe nolaba bakigwanidde oba tekigwanidde. Ati Simon kino kiriko kugwanira muganda wange. Omutanda fena tuyamba kyekimu, fena tumwagala kyekimu, era kubanga kabaka wabataliiwo. Kabaka wabatalabika. Muganda n'obwakabaka tebujja kubaawo, era tebujja kutereera ntende, oba tebujja kugenda kutambula nga bwakabaka. Oyagala bufuuke ng'obwankole? Eddie. Banjisebo. Eddie. Ekyokubanga yagenda kola basulu be okiwakanya. Bakulu be ekyokubeera nga yakola otya? Yagenda kulaba basawo be okiwakanya. Nze nkiwakanya kuba gyalabikidde alabikidde Namibia munigiina kabaka waffe omulungi sente zaalina ku byobugagga byalina musajja n'alabikanga ki tulina okumulwanira kuba ffe bantu be kabaka takulira miti esebo watandise okumubanja wiiki ewedde ng'ekifaananyi kimaze okufuluma ggwe. Naye banaye Simon nedda sebo mbadde nga wongeera mu manja naye nze neeyaliza abalala kabata abalala